collected more than 2 million voters registered signatures to the National Electoral Commission as a confirmation and endorsement of our presidential candidate, who is none other than Yoweri Kaguta Museveni. We are presenting him for nomination on the 23rd of September. And we invite all well-wishing Ugandans, party members, and even those who are not our party members, to come and join us as we rewrite history on the 23rd of September. Thank you so much. Wakoze kulaba tulese makula gano yakwebaza bana NRM bana kibina kyange bagala NRM twalese lole makumi abiri twakaletemu endala zikyajja kikulaga bulazi kuluno NRM kuntiko Yoweri Kaguta Museveni kuntiko Museveni kijibu kati kyo wadola bakinsolo oba bantu bano bonna abantu kigenda kulaga mu kutikinga Well, I'm so excited as the national vice chairperson. Jatusayibwa akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga tugiwaayo mu kakiiko k'ebyokulonda bagyekenneenye. Tuleese emikono 2,220,000. Ekigendererwa mu kyo nti akakiiko k'ebyokulonda katugamba tunoonye emikono 1,000 mu buli district. Naye ffe twagenze mu districts zaffe nga buli muntu ayagala kuteerako President Museveni emikono nga tetuyinza bastopinga. So tubaleetedde emikono gyonna bo balondeko gye baagala. Emirala bali bagyetaaga nga gisobola okukola mu 2-3 bali gikozesa. Bali batusabye emirala era tulikomawo n'emirala. Naye nga bannayuganda batulaze omukwano ogwo omungi. Abamu batugambye lwaki mugitadde ku loole ennene. Twete tulina bumotoka butono bujja kuba bungi. Ntowooza nti eneemu eyambako kendeeza kujjamu mu kkubo. Ate abantu abamu tubaleseeyo ne ku kitebe nga tubaganye okujja olw'okukendeeza omujjuzo mu kkubo abantu abalala basobole okuba nga nabo bakola emirimu gyabwe.